Oli ku BOCAT TV. Leero enkya Naluli. BOCAT TV. Bannange bannayuganda mwe bali kunsabira kadi ya NUP nze njirina eye Kakuuto. Abantu be Kakuuto kadi ya NUP Geofrey Lutaaya jirina. Yes, tutandise olwo. Tebadde nyangu banaye kadi. Era emiranga gye mbadde muwuliranga n'enduulu n'okukaya nako n'okuli ku NUP kubadde kwabwagazi bwa kadi. Sigamba nti bantu banyiivu babakoze eki ne kadi ya NUP tebadde nyangu. Abajagala tuli bangi, tubadde bangi nnyo nenga balina ojjuwa omuntu omu. Eye Kakuuto Efulumye nga ya Geofrey Lutaaya. Era mbagamba kimu abantu be Kakuuto muninde olwo nsimbudde. Mwe mumanye nti kadi ya NUP ebadde ng'omwalo omulungi ku kyalo. Akayanirwa abasajja bonna nga aliko omu. Kaakati bwe badde efaanana kati ya mulungi nze muwangu. NUP nze ndi naye mu ngalo. People power, our power. NUP everywhere, everywhere NUP. BOCAT TV kwoli SULA SSENYONGA nkwaniriza nnyo ate mpozi essaawa zino obudde buno yonna gy'osinzira okubeera ng'otulaba ng'otuwuliriza tugamba nti oli wakabi nnyo yongera okubeera mpozi ng'ate oinvitinga abantu bangi nnyo sharinga vidiyo eno osobole okubeera mpozi ng'ate obunyisa abalala bategeere nti enjiri ya BOCAT nayo gyeri etambulira ddala bulungi. Nagamba gwe ayagala okubeera mpozi ng'ate otumira obuwako ky'oyogera ku noti 75587335 ye namba eya WhatsApp kuweereza obubaka bwo buli kimu nekibeera nga kitambulira ddala bulungi nnyo ne tubeera mpozi nga tunyumira bulungi nnyo. Abaliko mwenna abatugoberera mbaagala nnyo mbabuuzaako mubeerako bangi nnyo abateekayo comments zammwe nammwe tubagamba nti mwebale nnyo mwebalire ddala. Olunaku lwaleero atukuleetedde abamu naddala ababadde mu nsiike ey'okwerabisa ennyo abafunye ate lisiti kaadi ez'okubeera nga beesimbawo mu bitundu byabwe. Njagadde mpitireko nnyo ku bantu ababadde nnyo mu butaala bayite ba celebrity. N'abayimbi baani mujjukire enkaana zibaddeyo nnyingi nnyo. Akavidiyo ka Geofrey Lutaaya ng'awanise ne kambuleera agamba ab'e Kakuuto kimaze okutereera kaadi bakoze eki bagimpadde. Kale tatutandikiraawo. Geofrey Lutaaya y'omu ku bafunye kaadi ya NUP okubeera nga yeesimbawo ku bwa MP ku sayidi y'e Kakuuto. Ne tubeera ne mwana mulenzi Kayemba Geofrey ono nga manager wa Rema Namakula, yaliko manager wa Chris Evans, abadde alina bakyali be bakolagana nabo abaddisaara abakewayi mu bya promotions. Najjanga asaaga gwenna atamanyi bulungi Kayemba ono gendo gyeyo oluyimba lwa Simakula olwe bayitandika nkole byenjagala. Omulenzi oyo yazanyanga kapere. Oyo yazanyanga MC Kapere oyo ye Kayemba kati yagejja takyalinga we mwamulabanga luli. Batyo basobodde okubeera mpozi nga ate bafuna kada ey'okubeera nga batambula mpozi nga bagenda nga bakola batya nga beesimbawo ku kada yanki ya NUP. Tubadde tulina Mathias Walukagga oyo naye yafunye agenda kwesimbawo nsangi ku bwa meeya oyo yasobodde okufuna mumulabye akoze nnyo. Tubadde tulina omukulu amanyiddwa nga balimwezo naye ali omu ku bakukunavu lwa nsonga. Ye musajja asinze abadde ku bwa meeya bw'e Nakawa ate akoze nnyo naddala ku nsonga z'obuyonjo kuba Kampala ekisinga okutawaanyaayo mazzi na buyonjo na toilets. Ebintu ebyo abadde abirwanyisa, abadde ayambako ku bantu. Bukyafu bugize nga ye tomubuulira nti munaamuwa enkyakalo ebyo abijjukira luvannyuma bwe kiba kyetaagisa kuteekawo maanyi akulagirawo nti nze amaanyi nga kuteekako neetaaga buyonjo. Tubadde ne mwana mulenzi Joe Ssennyonyi ono yali munnamawulire ku NTV n'aresigninga era yabadde omwogezi wa yakyali omwogezi wa NUP. Musajja ayogera bulungi nnyo oyo yagenze mu Nakawa West kati ingini balimwezo ye n'agenda mu East. Nakawa ajjukira bajawulamu emirundi 2 kwegamba kino kyaleetera kyakolera nnyo bano otegedde. So kakati ne tubeera mpozi nga tulinayo abantu abo bwe batyo. Shamimu naye gyali nnyo. Shamimu Malende bamuwadde ku kyabakyala. Omukulu Zaake Francis Mutebi oyo municipality y'Emityana already naye yafunye. Kakati ne wabeerawo ebifo ebikyapendinga ebitannaba kubeera confirmed. Ekifo ekirimu Kazibwe Bashiri twandifuna okulangirirwa either ekiro ky'olwaleero oba enkya. Ekifo ekyo kya Kawempe South
ne tubeera n'ekifo ekirimu Ssejjirinya Muhammadi ne munne Sulaiman Kidandala, abo nabo tulinza obbafuna olunaku olwaleero ekiro oba enkya. Nabila Nagga ekigambibwa mbu bamuveetinze n'abeera nga yasinziza points, naye nga principal yalina okusalawo, so kati oyo naye akyapendinga alinza okulangirirwa enkya oba ekifo kye kirinza okusinziira bwe binaaba bitambudde. Geofrey Lutaaya ow'Ekakuuto namba wadde. Dr. Hiraman yaweereddwa mpozi waabe Mawokota nga talina kwegamba na muntu n'omu amuvuganya. Tulabya Rosias wali e Lubaga South, then tugateko Betty Namboze wali eri Mukono municipality, Nkunyingi Muwada gyali eri mpozi Kyaddondo East wali Bobi Wine kati eyo gyayagala okujja. Naye nga tugenza okukola research esingira ddala nti abaana bano abamu abaagudde beefuutiise nnyo wano e Kampala. Nali nina interview gye twali tukola ne Miles Lwamiti, ye yagendera ku kadi ya FDC, n'agamba nti yakola statement nga mutuufu olaba nti kyekyo. N'agamba ebintu bye bakola e Kampala abantu bano naffe tusobola obikola mu bitundu byaffe. So wano oluusi wembulize nnyo abaana ekibuuzo nti abamu tebafunye cards ne kireetera abantu aba NRM okusingira ddala okubeera nga bakuba mu ngalo. Naye ng'oluusi okugenda n'oweeyinga amaanyi g'omuntu nga mutuufu taweeyinga ku ground taliiyo. Mu bantu ali wano Kampala, so nga singa abadde yagenda amaanyi n'agateeka ewaabwe, osanga kyandibadde si kibi nga ndibadde azitwa bulungi nnyo. Patrick Mujuuka tebamuwadde kadi ya NUP wa flaga ya NUP olw'ensonga kigambibwa mbu Patrick abadde nnyene e Kampala n'ebintu bino ebya radio na biki naye nga ate ku ground omusajja aliyo nga musajja muki w'amaanyi nnyo kubanga ye yasalawo n'agamba ekitebe nkitadde kanzire mu bantu nkole. Ate abalala nga bagamba ate eri Patrick obukojja biki ebintu bwe bityo. Nze nsuubira ky'okubeera nti ewa muntu eri bukojja bwe tekimataringa ne kiri nti mu bantu mwali ate akoze. Mpa kyakulabirako eky'omusajja gwe bayita Nsubuga Paul ajja ku Busiro North, ye manager wa Busiro North, saza lya Busiro North, ye manager wa tiimu ey'omupiira. Omuno gaayi ye yasalawo nti kaakole abalala balemeddwa okukola, ovanga ku muvubuka omuto ng'ateeka ssente mu ttiimu gy'amanyi nti ekirijja kye kirijja. Omuntu n'ateeka ssente mu kuzimba enzizi nayikonto na biki mu bitundu nga ne incumbent yennyini tasobodde wadde okuzimba akadaala k'ennyaanya akamu mu kitundu kye. Ebbanga Nsubuga Paul yabadde ajja ku kitebe lye ttone nnyo, ng'ajja ku kitebe kya Nuupu nga waliwo ekimwetaagisizza. Kati abaana abamu babadde eno nga bafulukinga makaadi bafulaaga bakola batya. Tetugaana mwabaddemu ebimu waliwo olaba nti abamu waakoleddwamu ensobi nga bazigaba awamu, naye ate big percentage esinga olaba nti gwe bawadde asobola. Bino ebintu naye otunuulira oli ayinza okubeera fayini nga gyali naye nga talina ssente zigenda kuuma kalulu n'akalulu kakukuumibwa. Kitegeeza olina okuba nga olinawo ku kasente akanaakola ebintu okweyimirizawo campaign. Kuba NUP right now talina nnyo ssente ezirinza okubaawo zino za kusondasonda mutwalo gumu ze bagamba muteeke ku ssimu zigenda kubeera nga zifandinga principal okusinga ku bwa pulezidenti. Kaakati mwe abalamu mulina okubeera nga mwebeezaawo. Ekyensimbi kibadde kikulu naye ne ku ground nga nakyo kikulu. So kaakati ye embeera mwe tuli, mutegedde baani abafunye kaadi. Ebintu bya gundi nabyo tebinnafuluma, ebintu bya Alan Sewanyana tebinnafuluma nabyo bikyali awo bwe bityo. Naye nze nno nandigambye kaadi bagiwe Alan Sewanyana. Faruku simufiiringa. Sewanyana abaddewo nnyo. So awo tuyimiridde. Temuva ku BOCAT TV, nze SULA SSENYONGA. Oli ku BOCAT TV leero enkya na luli. BOCAT TV.